Okimanyi abakubanga ye yali omukulembeze ahidde yayusenga ffenna tuli bafu. Museveni watukolera amagye ne tugamba nti amagye mu Africa ge gakyasinza okuba ag'amaanyi wansi. Si magye ga Uganda oba ga Museveni. Ye kankubuuza ekibuuzo we tufuna olutalo nga luzze mu Uganda. Amagye ago gakuuma nnyumba za Museveni oba gakuuma bintu byaffe. Kyekyo kye mbagamba nti bannayuganda muleme kwesiruwaza. Sawa za leero mulaba nti obukulembeze obuliwo bubi. Naye bujja mmala vaawo manyi wobeera n'ekintu mu ngalo okinyooma. Wobeera n'omukazi omunyoma n'omuyita malaya naye akaseera kaava mu bufumbo n'agenda. Lwokakasa nti Nasuula ng'afunye omusajja omulala amututte. So kyenjagala okubagamba bannayuganda tetukyawansi yaffe bino byembalaga si Museveni. Bino byembalaga si Sale. Bino byembalaga Uganda. This is our country Uganda. Ono agambye obwavu ekikuvumya Museveni bwavu. Omulala n'agamba obwavu ekikuvumya Janet bwavu. Njagala weekako otegere ku myaka gy'olina. Rama simanyi exactly kikyabaza. Rama simanyi exactly kikyafa ne Bobi Wine. Simanyi oba tewaliyo project eyinza kubeera ng'etambula omuntu nga twamenshonize ku linnya lya Bobi Wine. Mayo waliwo oli okugamba mbu kati njagala kukola ki? Nina sho gye njagala okubeera nga nnanga. Kati nkoze ntya kanvume Bobi Wine nangireko sho kwegamba. Ndabanga waliwo ekintu ekirala ekisukka ku ky'okubeera nti nira waliwo ekintu kyabwe kye batambuza. Nze Musevenomics mbadde siginaako problem. However, ensonga ya Musevenomics eyakututte Guru Rama ndabanga atajoogerako kubanga obutambi obusinga okubeera nga butambula ate bwe buno obwa Bobi Wine bwoli mu kubeera nga olumba Bobi Wine. Kati awo main point eyakututte Guru ebeera ekyuse. Omuntu ajja alowooza nti ekyakutwasizza Guru baakusasudde osobola okubeera ng'oyisa mu Bobi Wine eggaali. Kati ndaba awo amazima ga Katonda ndaba ng'omulamu obeera oguvuddeko. Ensonga gy'oliko eggulu nkiddamu wano ku SMX Media. Ensonga yatutte abo ba blog eggulu nsonga nnungi terina problem. Ensonga si ya politics, ensonga terimu. Naye ate Rama okuvvoola Bobi Wine mu video nga bakola omulimu guli eri. Kyekisse actually yengeri business gye zenga zifa n'okuyimba we kugenze kufa. Oli muyimbi ayimba ate mu kuyimba aze ku stage avumye politician oba avumye omuyimbi oba mu kuyimba ate stopinzemu ko akati mu kuyimba akuye campaign nebigenda nga bigenda byegatta bitokukakana ng'ebintu bifudde. Ekyarama okuyingira Bobi Wine zendabira danga si kituufu. Ensonga ya Musevenomics gy'olimu t-shirt gy'oyambadde ate obeera tatanya ekitiibwa ky'eyo company brand gy'olimu kubeera nga organization eyakututte obeera ogi kwa omuntu agenda kwebuuza wedda malamu obu t-shirt wedda malamu obu t-shirt bagenda onnoonyeza Musevenomics mwana wattu simanya this UCC kukakana nga project yonna yonna ogikubye ebisooto naye ensonga sofa wezito weziri kale bulira kati si awo kudaala banna kati so wa stigma kati sino bulwadde yabukyuza seba buyita stigma. We gonna fight this stigma. Kati sengeri gyayogeramu akuleetera n'obutata siriimu bannaye kati hey! 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 Sitigima atekano umuye wa sitigima abaddewo katsi mumuwa bugalo bw'amaanyi omuyaye azijjawa omanyi katsi be bamu ku basajja ba MC abasinga okwogera oluzungu olunyuma bana omuyaye amanyi oluzungu oyo alinga oli munne gwe bakola naye atakula ono omuddugavu Douglas bana Douglas wadda Douglas asana na kusomako ebyaliwo ate wava weewagwa yasooka kuva ku likodi yeniyo n'agituna naye ne yeetundiramu kati namala n'agenda ku NTV olwavaayo bintu bicyankalanye lwamiti avuddeyo Moshe agenze kuvuba bintu ngiji bicyankalana waba avudde kati where are you ajja katsi
Ngambye kati si mukiga omukiga oba yabadde kyo oba akola mu baasi za golobo. This is